Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Maama Fiina yagabira omwami sente. Obutali musango. Abalokole baavaayo. Naddala abayimbi ne bagamba sente za sitaani Ngooma yakutteko zaaki. Sitaani bulijjo alina sente. Katuwulire Maama Fiina tugezeko okumunoonya. Tulabe ye agamba ki. Wanje? Maama Fiina. Wanje? Gyebaleko nnyabo. Nawe gyebali taata. Nze bampita Mukunja. Esebo. Oli wano ku BTFM ekiyita buli ky'omuziki. Esebo science about it. Enkale. Esebo. Kakati Maama Fiina wali mu launch ya David Lutalo. Nowa omuyimbi wa gospel sente. Ngooma. Omu ku bakulu abatwala abayimbi ba gospel ate nga naye muyimbi wa gospel gwe bayita Lanek musician. N'avaayo n'akwambalira. Ndiraba. Nga agamba Ngooma zayo sente okwata otya ku sente. Maama Fiina ekyo kyogerako ki? Ate nga azimutuma azimu wazindeetere. Lanek ayagala kubba sente. Amugamba atya? Amugamba Ngooma akwate sente. Aziwe Lanek. Lanek azindeetere. Okiwulira? Gw'okitegeera otya? Gisesa kubanga esente za misambwa. Kitegeeza Lanek takkirizibwa zikwatako. What about lwaki ogamba ate Ngooma akuwe sente ozikwate ze zimu ezo ezaawebwa ku kivulu azikwate ate ye azindeetere. Lanek ayagala kukola atya ate? Lanek ndabanga ayagala okubba sente. Abamuliza babiti mu nyambe bane gavumenti eveeyo enyambi. Lanek ayagala kubba sente. Wazimuweredde mu mutima ki Maama Fiina? Ekisookera ddala Maama Fiina amanyi Katonda. Byonna bibaawo nga bwe tunaatambula nga tugenda Jjinja. Mukunja n'oyita Gayaaza. Nze nempita ku Jjinja Road ffenna tugenda wa Jjinja. Ffenna twazaalibwa Katonda omu era tutonda. Nze Maama Fiina sitonaako ku muntu. Wadde nina emisambwa, nina emizimu, nina amayembe, sitondangako ku muntu. Ffenna tumanyi nti Katonda gy'ali mulamu. Eyatutonda. Kati omwana oyo ayimba ennyimba z'eddiini ezo za gospel. Aludde ebbanga ng'ayimba ebikwata ku mitima gy'abantu. Ayimba oluyimba naye wootudde n'owulira nga mu butuufu Katonda gy'ali. N'oba olina gw'ogenda okulogoba omusuula eddalu n'odda eri Katonda oga Katonda ajja kundaba. Kati nze nakeera bukazi nga naye omwana oyo mwagala bayiza wendudde ebbanga nga munoonya. Ng'oyagala omwebaze. Nga njagala mwebaze ti weebale nga bw'olaba Judisi Babire, bw'olaba Pastor Bukedde, bw'olaba ono omwana Ngooma bwe bayimba ebintu ebizimba abantu ebikkakkanya emitima. Bayina ebizibu mu mitima gyabwe, bayina ennaku mu mitima gyabwe. Oluusi nga ne ssente oziyina mpitirivu, obugagga obufunye naye nga mu butuufu Katonda olaba akuliwala naye omwana bw'ayimba oluyimba olaba Katonda aba akusemberedde. Naye kakati Maama Fiina kikuteeka wamu mu basawo Abaganda b'okulembera nti kakati ate oli mu kugulumiza ate omuyimbi wa gospel ate wali badde agulumiza bajjajja n'emisambo. Abaganda njagala ombulire omusawo Omuganda omu okuva ku bwe waliwo nga tonnazaalibwa mu byafa ebyo mwasomako mu Bayibuli ne mwasomako mu Kulaani. Ombulire omusawo Omuganda omu eyatonda omuntu. Anti kati nabo balina enzikiriza yaabwe gye nsuubira nti gye wali badde oyimirirako. Which is okay okubeera n'enzikiriza. Era nga bwe tubeera mu nsi, n'obeera Musiraamu, n'obeera Mukatuliki, n'obeera Mulokole, n'obeera ki. Naye tulina ekitugatta enkunizo gye tuyita eya Katonda. Njagala oba ndi mu buwangwa nanone oba ndi mu ki, njagala ombuyireyo omusawo omu ayina amaanyi agatonda omuntu. Taliyo. Kwebuza amagezi na kufera.
bana abasawo bamwe abafera abo mugenda Mukunja ne babafera. Nze ngenda Katonda ali omu. Bwe twebaza ffenna naye bwe tumala n'enzira eno mu busamize bwange n'ensinza bajjajjange naye olwo Sande bwe mala okujjanjaba abalwadde bange e Bulenga naye nga kanfiseewo ngende mu kereziya y'ekikumbi yampise n'osabako batinzirize Katonda. Naye abantu abasinga bw'abeera omusamize ye yeerabira ni Katonda gy'ali. Omuntu yenna buli lw'omugenaako nga musamize n'agamba takkiriza mu Katonda, akkiriza mu buwangwa nanono oba akkiriza mu misambwa, oyo dduka kuba n'omuntu asobola okugusalako. Maama Fiina, taata n'otakomaawo wakola ekiraamo twakiwulira ng'ogamba nti bw'ofanga ani abanga kusabira? Nalonda bapasita balinga babiri. Asooka pasita Bugembe bw'anaaba taliiwo pasita Bujengo yaba kusabira kuba olw'ensonga nti abagoberezi baffe bonna be tujjanjaba be bamu abagenda mu masinzizo g'abantu abo. Abagoberezi bange benzijanja Maama Fiina buli lwa Sande be bamu era be bagenda mu makanisa be basabirayo. Olwaliro Maama Fiina bw'anaaba afudde ng'omulambo gwe guteredde wali, abantu be mbadde nzijanjaba emyaka 28 bagenda kujja basinze bayimbe n'abasamize banaabeera bo basinze nabo bakole ebyabwe then ngende mu ggulu nga ndi 21. Olinako bajjajja olinako ne Yesu. Ndi 21 nze maiti gye mugenda okusooka okulaba 21. Osibidde mu muliro ogutazikira Maama Fiina gye nkulaba. Kati njoka nnyingire nsangeyo abasamize nga bali sayidi eno oba bali muliro oba bali wa Katonda, nsangeyo na bano abasinza Mukama, nze njolekere nga nze bampuuba buwuubi kubanga manyi Katonda wange mayine bajjajjange. Ng'ogeze kutuuza nnyo amagezi Mukunja ne mwesiruwaza ne mulema okumanya empewo zammwe ne mutandika okulowooza nti Katonda yakuwa omutwe, yakuwa amagezi, yakuwa amaaso, yakuwa obwongo, yakuwa buli kimu. Kitegeeza bwe yakutonda n'akuteeka ku nsi yagamba noonya biki ebikusumbuwa mu dduniya. Kati Maama Fiina nze byonna mbinoonyeza, si alina kyensaba Katonda. Esente nazikola n'enzimala. Obufumbo ne mbufuna ne mbumala. Abaana obazadde? Abaana mbazadde, abaana bagaggawadde nkyali mulamu. Kati kiki kye nnoonya? Kati Lanek tumuweereze bubaka ki? Kati Lanek mbadde munoonya. Era nsaba Mukunja gwe atalemererwa mu dduniya muno. Lanek waba alina ekizibu kubanga mu COVID nalina abantu bangi be nali ndabirira. Lanek n'avaayo n'asaba nti Maama Fiina tuwa akawunga. Naye abantu nalina bangi nnyo saasobola kuwa Lanek kawunga. Kasigenda muwa kawunga. Nsaba nnoonyi waba alina kyayagala. Maama Fiina wangi Lanek mukuteereko? Munteereko wano mwagala nnyo nga bw'okiwulira. Kale Maama Fiina sooka obeereko katono tovaako ku mpewo. Kubite fem. Maama Fiina sooka olinde beerako katono mala okufunoonya Lanek. Hello. President Lanek. Wangi papa. Nze Mukunja. Mukunja David. Wangi mzee. Ndi ku nsonga ya Maama Fiina eri gye wagambye nti awatya omuyimbi wa gospel sente. Yes. Ekintu ekyo okyogerako ki? Ngooma muyimbi wa gospel. Ngooma musumba. Naye akwata atya sente za Maama na kikoki omuntu fenna gwe tumanyi yonna gwe musawo bwatansi. Era nkubuulira musumba banyiivu, abalokole banyiivu, twebuuza n'ekyokukolera omwana oyo tetumanyi kyakumutta. President Lanek Ngooma temuddamu namuyita musumba. Mukunja wangi sente tukimanyi kungi nnyo otenda tegera sente tekuli kiddamu nti Bank of Maama Fiina otegera sente nawakutte ku
olwaleero nange nakutte ku ssente olwaleero tetumanyi ofi ya ssente tuziraba ziva wa Maama Fiina. President Lanek wuyo kwali naye bannange Mukunja Lanek mukama yeebazibwe Maama Fiina amiina Lanek Lanek ofaaki n'ensi kubanga ogambye Maama Fiina ogambye mukama yeebazibwe naye kiva ku mutima ddala. Kiva ku mutima gwange kubanga Katonda agamba okebera mu mutima. Ekyo kyo nkimanyi. Yes, obulokole buli mu mutima gwa muntu, tebuli ku ngulu, tebuli ku feesi, tebuli ku Bible, tebuli ku mimwa gye twogeza. Senga kyali bwe kito senga ensi yonna ndokole. So nze ndi mulokole nagaye mukama yeebazibwe nga nkitegeeza okuva ku ntobo y'omutima gwange. Akati Maama Fiina fe Bible gye nsoma egamba n'akamwako nti okkiriza Yesu Kristo ng'omulokole wo. Era nkyogedde obadde oyagala ki? Nakkiriza mu mutima nti nawa Katonda ebyange byonna era ne njatula n'akamwa kange. Saali wakuyita bannamawulire nga njatula n'akamwa kange nti ddala mu butuufu nasembeza Yesu ng'omulokozi wange. Bw'oba wasembeza Yesu amiina maama. Olina ebigambo by'oyogedde nga mpulira nga mulina Mukunja n'omugamba nti Ngooma ogenda okuyimba era Yesu yabuulira nti bagende basabe babuulire enjiri abantu balokoke. Yes. Era nga babuulira abantu abali mu nsi yaabwe mwe bali. Nze ndi mu nsi yaabwe ya Japaani. Oli mu nsi. Era n'oddamu n'ogamba nti kituufu nnyo okubuulira abantu balokoke. Era Bayibuli egamba nti munoonye ezo endiga ezo ezaabula eziri mu kkukuuzo ezitakkiriza nti Katonda gy'ali. Yes. Oyagala ndiga kize munoonya tusomereyo ebika by'endiga ze munoonya nga Maama Fiina ali bbali. Maama Fiina okimanyi nti ne Sitaani Bayibuli agimanyi? Sitaani Bayibuli agimanyi kubanga mwana wa Katonda. Kuŋŋamba ennyiriri. Kati twamanya kiri wakati wa Katonda n'omwana we n'amuzaala ku Sitaani gwe tuyita Sitaani ffe. Okiraba? Kati olwaleero Lanek bw'oba onoonya Maama Fiina gwe mutwe omukulu mu nsi gw'osobola okunoonya mu Uganda yonna okukyusa. Kati essaawa zino Maama Fiina omukuba adde eri nze naawe aneeyagala Katonda. Nakukuba Bayibuli Lanek erina weegambira nti bwe munaasanga omuntu gwe bayita Maama Fiina mu nsi muno nga yakwira abasamize bonna mu ggwanga mumuboolenga mumusuule mu nnyanja ey'omunnyo etazikira. Ngooma afunye omukisa ogutuukira Maama Fiina ayinza omubuyira enjiri n'alokoka. Kati ate gwe Ngooma omunyigidde nnyo kati kuggwe ne Ngooma ani asinga okwagala Katonda mu duniya muno? Maama Fiina bannange. Lanek obuzibu bwabadde ku ssente kati Ngooma azizzeeyo oba otegedde amazima ga ssente zino azitwale? Ssente azizzeeyo kati Mukunja njagala mbuyire Ngooma oyo bw'oba ffe mu kalica muno bw'oba onaasendereza omuntu oba onaamukwana kubanga Lanek ayinza okulowooza nti nze ngenda kusikiriza Ngooma jjeene waffe mu busamizi. Ekintu kye bayita ssente kibeera kikulu nnyo. Kati Maama Fiina bw'aba avuddeyo mu bantu abawera emitwalo 10 naawa omulokole ssente kitegeeza Maama Fiina ategedde nti Katonda mu nsi gy'ali. Kati ate nze gwe bakuba ebikonde nze gwe bakuba amayinja olw'okubanga navuddeyo n'empaani Ngooma ssente kitegeeza nze amanyi Katonda okusinga Lanek. Lanek njagala nkubwire nga nkusabira Mukama njagala akusumulule. Mukama njagala akuggyamu emizimu gyonna. Mukama njagala akukwateko n'omukono gwe ogwa ddyo akugumye okakase nti omuntu okusikiriza omuntu okuyingira mu ddiini ye aba alina kyamuwadde. Tosobola kuva ino nga nti Maama Fiina lokoka. Naye mwene mulabanga buli ssaawa ngenze mu kanisa mpaddeyo amabaati nti Maama Fiina lwaki amabaati bagakomeredde. Mugakwate mugaweeyo kali. Ne mulaba nti Maama Fiina agenze wa Bugembe. Bugembe teetaagana kuyita pasita. Bannange tulina ebyana n'agaana. Lanek omusawo akutwala Lanek musumba. Namututte dda Mukunja n'abawiza biiti bannange abo namututte tulina ebirabe tuwangula. Badde nsaba mbinone ku biiti essaawa zino. Nedda. Kubanga olw'ensonga Lanek oyo omulaba nze Lanek mwagala nnyo n'ebigambo bye mbyagala nnyo. Era nanoonya Lanek nga nti Lanek lwe ndi mulaba tujja kunyumyamu. Lanek njagala olwaleero bapasa bonna mu Uganda mwenna mukimanyi. Ekibafuula abasumba abalungi si ndiga zammwe ze mulina mu kkanisa naye endiga eziri ebweru ezaabula.
Yesu zayogerako endiga ezaabula yeffe endiga ezaabula mugenda zisanga wanga muzibuula ensaba ewuwo tunyumeemuko oyagala kujjadira neke Mukunja akuleete tutule tunyumye Mukunja kandeete ngenda kudda ne Bible yange mama kati omanyi kyobakola Mukunja wangi maama njagala ondeeteera nedda kuleeta enkya kuba kusanda entambula ngenda bweru ngenda muleeta enkya nkubira enkya ku makya ondeeteera neeke tutule twogere era Ngooma senga naye oba omufunyi wandibadde omungatyako ne babeera basatu ne twebulira enjiri bwe baba nsinze mpanike emikolo nje tulina akamwa kange kale ene Ngooma bava Ngooma takwata simu owamuwa ate kwata nga wamukubye dda amayinja oli ku mwana oyuuyayuuya Ngooma yagambye sente tagenda zaayo yazikozesezza dda kubanga emirimu gya Yesu gyetaaga okwesaamu ssente era mbadde noonya Ngooma mwongere $2,000,000 akole emirimu gya Yesu Maama Fiina katudde ne Ngooma enkya bwe n'aba nfunye akakiisa naye Mukunja kubirako Ngooma kale amukubirako kale ngenda nja kuba mukubirako bannaye mweraba Maama Fiina agenda kwatula Amina. Ngooma mukwateko ngeno bwamuyimbira ennyimba za gospel nga bwamusabira ayinza obutayatula Bajjajja n'abagamba ati ate bajjajja nabo batya Katonda okuwulira nti omukulu waffe agize emisinde gye bajja okunyumya naawe ebya Maama Fiina tebiggwa malojja ne Pulezidenti Lanek Mungu abasisimusi nasazi Monica banachi Uganda kinyuma pulidera neke ngalya mu bigambo bye naye kitaweerwa bajajja bayinza omutulako kubanda bange engeri gyalyamu ebigambo binsobedde naye bannange Uganda enyuma simanya alijinchaya nasazi Monica mbagala nnyo basitati niwe bali nnyo agambe nti Uganda tenyumye bitooke byebigwa kukyotukola naye bannange nze ngamba amakubo ge gaawukana ffenna tugenda ewantu wamu ojja nakwekanga nga Maama Fiina agenze mu ggulu ng'oneekaali mu muliro kuba boneeke bayaaye babikolereyo mabega naye bayaaye nnyo aba basiru Mukunja wasize otya ani abaga nti Maama Fiina ye si muntu ani abaga nti Maama Fiina yetabana mikwano gye abayi abona bangoma bayinepe gundi bayinepe obalaneke epewo ku mitwe tewali atabana bintu bya Maama Fiina weyongere ku ebiri bujesi owulidde buli muntu Katonda alina kyamutekako okukola omubazi omukibuli omu baba gama Maama Fiina ati Lanek ayagala sente wamma nze nina maki Mukunja nakacha n'amooti yenze birungi ebuwambo naye Mukunja nze sabawo omusango gwa Maama Fiina awo bambi sente tezirina bbeera amu ateesa ebisiraani ayo nga oli munne wagamba bambi nsigadde birungi ebuwambo Mukunja iyo yaddala nnyo omuziki gaguncamula bawe yatandika nze njagala nnyo ekintu buli ky'omuziki ekisinga